Amanya Francis Xavier Centam, District Governor yawummula owa Rotary naye nga tuli wane Mengo mu Mengo Dialysis Center partnership Rotary Club of Kampala South gerina ne Mengo Hospital. Wiiki eno tugenda kutandika awareness okunyonyola ku bantu ku ndwadde ezikwata ku kidney. Dialysis Center ekola kukujjanjaba ebizibu byonna ebikwata ku kidney. Naye nga twesanze nti Bannalotale aba Kampala South ne Bannalotale abalala mu nsi yonna bakwatira wamu ne Kampala South ne bannamikago nga Mengo Hospital ne bateekawo ekifo kino ekijjanjaba. Naye twesanze nti abantu bangi oba oliawo tebamanyi nti ekifo kino weekiri oba n'engeri ki gye basobola okujja okufunamu obuyambi. Mengo Hospital ebadde munnamukwago mulungi ne Bannalotale. Twatandika netuteekawo blood bank eno, era abamu aba Kampala South ne bajja ne tuteekawo dialysis center eyo n'ebintu ebirala bingi. Mu maaso tubadde wamu nabo. Ffe nga Rotary twagala nnyo okufuna emikago bwe gityo kubanga tusobola okuba nga tulina emikwano, tulina ebyokukozesa naye ng'ate bannamikago bano be balina obumanyi engeri ki ebyokukozesa bino gye tusobola obituusa ku bantu. Emikago gino gye tukola era njagala nnyo okwebaza Mengo Hospital leadership, medical director n'abasawo bonna engeri gye batwadde emikago gino gye tukoze nagyo ne Bannalotale okulaba nga tusobola okuweereza abantu b'ensi eno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.